ku byamaguzi ebibi oba ebiwaddeko ennaku ebyeyongedde katale abamu batunda mu wholesale abamu batunda mu retail okusingira ddala biri nnyo mu supermarkets ne ku nguudo. Kaakati nno nalengedde empeke wazirabe za Capital empeke ezibadde zigenda ku social media ezabaddemu obuuma naye gundi yavuddeyo ekitongole ky'ebyobulamu ne bagamba nti waliwo abalikolesa embeera y'empeke zino okwononera bannaabwe akatale be bali nabo mu competition y'emu. Let us solve nga badira brandi y'abannaabwe ne bateekamu ebyuma ne boonoona akatale era ne bawooninga nnyo. Naye kati singa bali tebalabye empeke ezo era bandizimize naye era kijja kudda ku kiri kyeggambye ogenze ku drug shop ki ogenze ku pharmacy ki okugula empeke kati eyo mbadde mbabuulirawo nti ebintu bikyuse kati nze nalidde watermelon oba bagikola batya wagiŋŋambi naye nze sitegera bigira mu maaso mu nsi muno naye gwe mu Uganda buli kimu kyakifere. Kati awo National Bureau of Standards erina omulimu munene ogw'amaanyi naye nagamba ne luli nti n'abalimi beyongera okaaba nagamba ku lunaku lwe nagula eddagala nenfuuyira kasooli wange obuwuka ekacyumbaala awo naye enkeera nagenda okudda nga eka 5 eza kasooli zonna za white. Kati nno kiri mu Uganda naye munnange tubyogerako bwe tuti bw'obiremerako ennyo mb'opinga gavumenti. Kati gavumenti gye bagamba gye sipinga kangende Kenya. Kakati ekiri e Kenya omusajja yagambye Ruto avuddeyo n'agamba waliwo ki Ford Foundation kya America kiteeka ensimbi mu bavubuka ba GZ Generation Z mbu America bateekamu ensimbi abavubuka bano genda maaso okuba nga beekalakaasa. Abavubuka bazzeemu Ruto ne bamugamba nti Ruto yogera byoyogera naye byoliko kikyali kituuza. Abaana bazzeeyo ku social media ne bagamba Ruto otandise otuteeka mu bibeerabeera byotutategeera. Kakati essaawa yonna kasita owulira emiranga ng'oli bwegaba kigozi. Kati ekiri e Kenya abavubuka beeyongedde ate amaanyi. Ate kyasinza obbanyiiza bagenze mu kibuga Nairobi omwo waliwo bakubira amayinja kware nga bonoogenda e Masese simanyi ekyali yeyo Masese. Kakati baddira emirambo mbu ne bagikasuka wa mu Kware. Bagenze okulaba banoonya abantu babalaba bagenze okutuuka eno wansi gyekigwa eno wansi mu Lukko ng'emirambo giri eyo era abatuuze beesibye emiguwa ne basikayo emirambo. Kati poliisi yabadde yagala kubajjako mirambo egyo eŋŋumi n'etokota emirambo mugitwalawa era mugyagazaaki mbwe emirambo gino tulina gitwala mu ggwanika. Abantu babagamba mwagenda ogisuula eyo nga temanyi nti mulina gitwala mu ggwanika. Kino nno kirese bannakenya okuba nti buli omu yeewunyizza nnyo. It is a surprise. Ne bagamba nti ekitegeeza abantu bonna ababuze mu Kenya basudde ng'eno mutandise obbasuula obbasimira entaana ne mbaziika omwo kye bayita mass grave. Kubanga aliwo abavubuka bangi aba Jay-Z abongedde okukola ki abongedde okubula. So twaba tukyali awo akulira poliisi Koome eyavuddeko ya resigninze abaana bamuleetedde ku mikutu ne yamugamba tujja yadde resigninze si bino bya Uganda owumudde naye ebikolobero by'okoze agandi tujja eyaliko omuduumizi wa poliisi ow'e Kenya eyakawummula asi kuwummula eyataddemu ebbaluwa ye n'akita yeegobye eka ku mulimu n'agamba nembeegayiridde se bakoze ne ka vidiyo bannanga aba Generation Z temujja mundeke sirina buzibu ekintu kyammwe nakivaamu naye ekiri e Kenya temunfuukira kizibu owa poliisi nga bona byakagaba nga bolaba owaffe wano owaffe ochola gamba nti kale ng'ochola kanjogera aliko byakagaba waabwe n'agamba ochola bano abaana basoma bayinza okubatategeera inspector general police aliko IGP. Kakati bwe wanaga nti banempumudde
manya bana ndekulidde nembegayiridde temujja wange temunoonya baana bange yadde eŋŋanda zange nga bw'okyogedde bwe yakyogerera tibannanga ab'eŋŋanda zange n'abaana bange tebakiriimu kati nenzijukira olunaku luli olwa Jesus Christ Pontius Pilate mumuyita Pontius Pilato yabuuza abasajja bano abajju n'abaga nti bannange ono mwana wa Katonda nti oyeyita mwana wa Katonda mutuwe nanga nga omusajja yakola ebyamagero nti onyumya bannaye kambabwe ono omubbi Barnabas tetwagala Barnabas ono mumuleke fe twagala Jesus eyefuula nti mwana waki wa Katonda ajatulageko kati Pontius Pilate kyeyakola n'anaaba mu ngalo naga nti omusaayi gw'omusajja ono gunaabye guddire mmwe n'abaana bammwe nze omusango nkoze ki omusaayi ngunaabye ngwejjeeko mumutwale wuuyo kakati nekkoome kye yakoze naga nti bannange munsonyiwe n'abaana bange n'abazzukulu tembateeka mu ki tebalina kye bamanyi abaana baga nti kkoome tukulesi naye babadde bajja ani bamugambe tujja bakkiriza omuleka ekiri e Kenya wali kitokota kakati abavubuka bagambye nti oba lutaagoba tagoba alina okulekulira kyenagamba luli kati lutaagambe nti zudde abateeka mu baana bano sente b'Amerika bano aba Ford Foundation so kati kyekiri e Kenya eby'Amerika babyogeddeko nnyo abantu ebyomukulu Trump sijja bigendamu ebya Trump badembozi buli wamu eyo abamu bagamba nti alabika azanya stanti ye kwongera maanyi mu kalulu abamu bagamba nti byandiba bituufu bano babuuza mwana bakubye waki kakati ekiri mu nsi naye bannange ensi eno Amerika bwe baagala kukaka Ukraine okuyingira mu NATO n'ensi ezaki eza Europe eziri mu NATO kakati ennaku ziri okuva omakyankola bubi nnyo twali twakava ku rediyo wano Russia neekuba Ukraine olwokutaano emirambo ne giyiika nebaddamu ku lw'omukaaga kakati nga Russia ewa sigino nti mmwe mugezeeko kakati leero we bukeeredde leero ezzeemu neekuba bali era okakananga emirambo egisukka mu mutwalo egy'abajaasi aba Ukraine gigudde gwomanyi kibaita omutwalo gw'abasirikale ate tebakomyawo wokka ne bagamba nti kati engeri gye mubawaga n'ebitundu tukyawamba naye bw'olwetegereza nti okulumba bannaffe ba Ukraine kiyinza okuba nga olugambo lwa luyita nti lwava ku bannaffe bano kwagala kuyingira NATO ate gambye kakati ekiri ku Isirairi mu Isirairi Russia agamba oli wakyatta banne nga temumwogerako mudde mufugume Isirairi naye kye yakoze n'eryokedda ku Bapalestina